togenda kusigala kyekimu olw'emboozi ez'enjawulo zetukuleetedde bwe tugenda okubambaga ffenna nga tugakubuulira gakoze olunaku olwaleero kalira munnaffe nze Paul Mayinja ne ttiimu kabiriiti Mebe Mulungi munnaffe waali nnyo okutambuza ensonga zaabwe obubonero. Kalira munnaffe katusooke tugakuwe mu bufunze tukomewo nago mu bujjuvu. Pulezidenti Museveni asisinkanye abakulembeze Busoga n'ateeka sipiika Mongo ku nninga. Amulagidde annyonnyole lwaki Kadaga ne Namuganza tebaayitiddwa. Because Namuganza is the one who told me, said, you bring this one here. Ebituukiddwako gavumenti y'NRM yiina engeri gye lya UPDF gye ligatta ettaffaali ku nkulaakulana y'eggwanga. Abaana batabukidde kitaabwe mu bantu ne bamugobya essabo lye yazimbye ku luggya. Bamulaalisa obutaddamu kulinnya mu luggya lwe era taddamu na kuboogerako mu bantu nti yabazaala kubanga tebazaalibwa muntu yeeraguza. Nalima Margaret ne banne be bakalidde mu kitaabwe gawedde Grace Mogerere nga bamuvunaana okuzimba essabo ku luggya era ne bamulagira nti okutemya n'okuzibula ng'alimenyewo mangu. Bino biri ku kyalo Bugoge mu ggombolola y'e Kayunga mu disitulikiti y'e Kayunga ng'abaana banensonga bazitopewa Collins Kafeero w'amaka abaana n'eddembe ly'obuntu era ng'agenze n'atuuza olukiiko lwa famire olwetabiddwamu n'abataka. Agamba ffe nti tuli balabe be. Taata waffe oyo taata yatukuzizza. Nze najja ndi wano kaana kato. Mama wange yansula nina emyaka emeka? 3. Nga mmanyi taata yoyo era yagenda osala emaali yange nkole ki? Ndimuwe nga taata. Naye ku bigambo byempulira nga taata wange byafulumya. Ekirya n'emaali yennyini sirina we nsinziirira ng'ambe nti emaali taata wange agenda kukola ki? Abaana balumiriza kitaabwe nti n'ebyejja yabyefuga era amalala agatwalanga agage. Ekinnuma okujja okuzimba essabo ku gundi nze yalina ebibanja ekyo kibanja ki entenjero alina ekibanja wali awo nga tonaateekawo okuliraana egundi kibanja nze ndi muzzukulu mu luggya muno naye wenewenfu basobola okundeetawo ne banziika naye essaawa zino ngeri essabo liyimiriddeawo tebanziika. Bakiraga wedde akotesa omutwe ngenda abaana be bamukomerera era agidde eddaaki ne yeewozaako ng'essabo lino bw'atalizimba ng'erirye wabula yalizimbira famire. Atuula era n'abeebululi baaliwo mpozi excuse gye nnyo okumuwa nga ye bw'ayogedde nti yali bweru. Abaamugamba baamulimba abaamugamba baamulimba kube okuteekateeka essabo lino erosi yamanya abovunaanyizibwa baamanya bonna batwala ebyamasabo si ssabo lyange nga nze gawedde sawo lya famire tewali gwe baligaana buli muntu alyagala aligendamu. Kyokka abaana ne baganda ba Gawedde babuusa ensuwa nti kikafuuwe kubanga teyabategeezaako ng'azimba essabo lye ng'abaana balagidde kitaabwe nti singa tamenyawo ssabo eryo taddamu okubeekuutirizaako mu bantu nti yabazaala nga bo tebayinza kuzaalibwa muntu yeeraguza. Essabo babinoonyerezaako ng'essabo ki si ttuufu teriri mu kkubo ki ttuufu era ffe n'awaka ne tukola ki ne tutyawo. Oyo taata waffe eyo taata waffe ye yazimba ki essabo era abasinga obungi tebamanyi ssabo teriri mu makubo matuufu naye tugenda ku kikeebuluuli teriri mu kkubo ki tuufu. Badde mbagambanga bwe tuba we tusisinkanye mu kufiirwa mbagamba abalina ensonga yonna yonna mugireete tugiyitemu nabayita wano emirundi egiwera nga sina gwe ddabako nandikoze ekyo. Kafeero alagidde Gawedde amenyewo mangu essabo erifuuse kanaaluzaala ng'omuwulu amulisa ku mmere. Essabo eryo njagala olijjewo kyentandikuddeko leero njagala olijjewo kubanga mumpulya bulungi nja kusiba ono njagala essabo olijje ku kibanja ky'omugenzi olwaleero oba busika tobusobola buveeko balonde omuki wano tulinawo buyinza naaka wadde kubazaala abaana 12. Saulo ow'okulira yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.
Abantu basatu bafiridde mu kabenje akagudde ku luguudo oluva e Masaka okudda e Ssembabule ttipa bw'etumereganye n'emmotoka ya buyonjo ekika kya Nuwa. Abafiridde mu kabenje ye Yusufu Ntalo y'emyaka 34, Ategerekese Sekeria Harriet y'emyaka 15, Saakone Yagule baliko y'emyaka 43 nga abalala basoba mukaaga baddusiddwa mu malwaliro okuli Villa Maria ne Masaka okufuna obujjanjabi. Nga nene y'amataffaali ebeeri kati emmotoka eyabaddemu abasaabaze neyabika omupiira negwabika omulundi gumuwe pwa netandika okuzungana mu kkubo kati eno y'amataffaali nga yeeveeri kati eri neeveeri nejja neyingirira eno y'amataffaali negikuba nebuuka negenda negweri dereva ye n'afiirawo ngobo ga Ssembabule Bukoma Nsimbi obumotoka obwo obudduka obuteka abantu 8 6 7 ate babuduka nnyo usanga akamotoka katusa abantu nga 16. Akabenje kano kagudde ku kyalo ka Ngologolo mu disitulikiti y'e Bukoma Nsimbi nga kigayibwa nti kavudde ku mmotoka ekika kya Nuwa namba UA 255 DA ebadde etissa abasaabaze okuva e Masaka nga badde Ssembabule ebadde wenyuka obuweewo bwe yabisa omupiira ogw'omu maaso ku mukono gwa ddereeva neyingira kanta namba UBR 886 Y ebadde etissa amataffaali ng'eva e Ssembabule okudda e Bukoma Nsimbi. Batwongereko ku hampusi zibeere ngulumivu. Hampusi zino ze batuteerawo entono ezo babeera nga abaziteereddewo owa pikipiki kuba mmotoka teziwulira engeri gy'ebeera erina sikabuso. Oluguudo lwaffe luno olulungi lwe baatukolera nti hampusi ntono ze bateeka buli ewali amaduuka. Hampusi zino tezisobola kukontrolinga mmotoka omuntu kubanga agisala sipiidi nga ampusi ze zimufosinze okubanga akendeeza sipiidi gy'abadde atambulirako. Meya w'ekitundu ekyo Alex Sekigudde n'abatuuze bakitaddeko poliisi y'oku nguudo etakoze kimala okukangavvula abagwa b'ebidduka avugisa ekimama n'okutikka akabindo. Abavuzi ba bidduka kati ng'ono dweyiva afiiriddewo owa Nuwa abadde atwala abasaabaze bajja e Masaka batwala e Ssembabule nti abadde alina abasaabaze bangi mu maaso nga n'omutto gw'omu maaso ogwa dweyiva bagutuddeko babiri. Emmotoka ng'efunye ekizibu tosobola gikontrolinga nga omutto ogugwo nga dweyiva nga mugutuddeko babiri kubanga oba toyina w'osobola kuzannyira bulungi. Fiona Nanyomo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ye Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alagidde Sipiika wa Paalamenti Anita Among okubeera omukkakkamu mu buli kintu kyonna ky'aba akola. Ono amutadde ku nninga anyonyole lwaki Honorable Rebecca Litwala Kadaga ne Minisita Persis Namuganza tebeetabye mu nsisinkano ey'abakulembeze b'e Busoga ate nga Minisita Namuganza ye yasaba ensisinkano eno okubeerawo. Pulezidenti agamba nti okwerumaaluma kuno kutta nnyo akalulu k'NRM. Abakulembeze b'NRM mu Busoga ssentebe waabwe Yoweri Kaguta wabula Museveni basinkanye be b'ekibiina ky'NRM okuva ku byalo okutuuka ku disitulikiti n'abakwadde ekibiina bendera ku mitendera egy'enjawulo. Ensinkano eno ebadde ku ssomero lya Iganga SS mu disitulikiti y'Iganga ng'omumyuka owookubiri wa ssentebe w'NRM era nga ye Sipiika wa Paalamenti Anita Among asinziddwa n'ategeeza gavumenti bw'esazeewo okwongeza emisaala gy'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu okutandika ne bassentebe b'ebyalo abagenda okuweebwa emitwalo 10 buli mwezi okuva ku mutwalo gumu gwe babadde bafuna. Omumyuka asooka owa ssentebe w'NRM mu ggwanga Lwaji Moses Kigongo ye asabye ab'NRM mu nnaku zino ezisigaddeyo okwewala okwerumaaluma wabula bagatte amaanyi basobole okuwangula akalulu. Pulezidenti Museveni mu kwogera kwe asabye abantu okwewala bannabyabufuzi abatambuliza enjiri yaabwe ku kusosola mu mawanga ssaako n'eddiini era nga ayogedde ku bubondo 7 NRM bwe yaleeta okubbuula eggwanga omuli obutebenkevu n'eddembe ebyenkulaakulana omuli enguudo amasomero amalwaliro n'ebirala okugaggawaza abantu n'ebirala bye balina okusinziirako okwongera okulonda NRM. Because if we listen to those people, we shall go back to where Uganda was. That's what had made Uganda
unmanageable. They couldn't build a national party, political structures. That's how we get peace. Oluvannyuma lawudde abakulembeze naddala mu Busoga ku ntalo ze balwana ezitagwa zagamba zilemesezza abantu mu kitundu kino okulaakulana. Because when the rich ones are quarreling, they are in cars, they are in good houses, they can afford to quarrel. Every day you stay in poverty, somebody may even die because of poverty. So please, I ask you, be ayogedde ku minisita Pacis Namuganza nti amusaba okusinkana abakulembeze mu Busoga wabula ate yeewunyizza okuba nga minisita Namuganza talabiseeko mu lukiiko luno. When I spoke to Namuganza, is Namuganza here? No, Your Excellency, she's not here. You can see Azirawo. You are dividing yourselves. Yes, sir. You must sure, because Namuganza is the one who told me, said, you bring this one here. I rang Rebecca again, so you were invited as flag bearer. So how did they invite me? On the radio or what? N'abaserikale okuva mu kitongole ky'amagye ekikese kya Internal Security Organization ekitongole kya SAMUDA, Pulezidenti Museveni yawa obuvunaanyizibwa okusomesa abantu okulonda ebyennyanja naddala bwewangaalira mu bifo ebyemu entobazi. Bamwebazizza olw'okugenda nga nnyikiza okusomesa bannayuganda ebirungi ebiri mu kulonda ebyennyanja. Ate omusolo gwe ebyennyanja bino kye kintu ekyokubiri ng'ovudde ku mafuta ekirina ssente nnyingi ennyo abantu kye bagenda okola ky'ekyokubiri ssente empitirivu mu byennyanja. Pulezidenti Museveni bw'avudde eyiga nga asinkanya abakulembeze b'ebyalo n'emiruka mu Kampala wamu n'abakulembeze b'eNRM ng'ensinkano n'ebadde Nakawa. Bano abakulembeddwamu Amina Lukanga Nanziri bategeezezza Pulezidenti nti yadde nga bakola omulimu ogw'amaanyi okutuusa obuweereza bwa gavumenti ku bantu tebalina nsako gye bafuna nga n'omutwalo ogwabaweebwanga buli mwezi tebakyagufuna olw'ekitongole kya KCCA okubeegaana. Enteekateeka y'ebyokubeera obulungi KCCA at least financial yejja tuve ku mutwalo gwe batafuna tulabibwe nga bano naffe abakulembeze bannaffe abali mu kitongole. Manyi bajja tugamba LCs nyingi mu Uganda naye Kampala yava mu local government nefuuka ekitongole, bano bakozi ba kitongole era bali bafuna enteekateeka ya local government ne bano balabibwe nga ba kitongole. Basabye Pulezidenti Museveni abawa obuvunaanyizibwa okubeera beejenti be mu bifo ebironderwamu era ne bamujjukiza abagagga beefuze paaka n'obutale mu Kampala olwo ate ne bakanda bamufuna mpola ensimbi z'obupangisa. Oba mobilization badde bagikolera amabega bakusaba okkiriza officially ku Lwokuna batuule mu kaluuko olabe Kampala begenda okufaanana. Tujja kumobilizinga naye nga wali n'asuubira okubba kalutayinza kabba kuba chairperson amanyi abatuuze be bonna. Pulezidenti yeewunyizza okuba nga basente b'ebyalo n'emiruka mu Kampala tebafuna nsako n'asuubiza okukola ku nsonga eyo. You know that you don't get your 10,000 and that you are no longer with the local government, you are now in another category. So I'm going to take it up. I have never heard of this. Anenyeza bannakampala okulonda abantu abatatuusa ddoboozi lyabwe mu gavumenti ng'ategeeza nti ensonga z'obutale wakwongera okuzeetegereza alaba obuzibu bwe buva. But this one was because also of the fault of the people of Kampala. Agambye obuzibu buva mu ffe bannakampala mu nnonda yaffe. Because you elected people who are after other things. Abakubiriza okukolera Uganda eyawamu era n'okwagala eggwanga nti kubanga Uganda eyawamu yesobola okuwa buli muntu akatale okutunda by'akola. Uganda alone cannot manage because without East Africa there is no way we can survive. Akatale. Obutale. Because what we produce needs market. Kubanga byetufulumya byonna byetaaga obutale. Ivan Lubega, Shamshad Nalogia ne Fred Kajubi be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Enkuba gwebadde ekubiramu ambuleera baasi ekyaliwo tennajjula yingira buyingizi ki baasi. Mu mboozi yaffe ey'ebituukiddwako gavumenti y'NRM mu myaka 40 olwaleero tutunuulidde engeri eggye ly'eggwanga erya UPDF gye lizze ligatta ettoffaali ku nkulaakulana y'eggwanga. Tuwayizaamu n'akulira ekitongole ky'amagye eky'ebyekikugu ekya National Enterprise Corporation Limited General James Mugira ku kitebe kyabwe e Bugoloobi.
Pulezidenti Yoweri Museveni nga kyajjawamba obuyinza waayita emyaka 3 gavumenti asalawo okusaba ekitongole ekya National Enterprise Corporation nga ly'ettabi ly'eggye erya UPDF eriyingiza ensimbi mu ggye lya UPDF kussa n'okukola obuweereza obw'enjawulo eri bannayuganda. Mu mboozi yaffe y'ebituukiddwako mu myaka 4 tuwayizzaamu Lieutenant General James Mugira akulira ekitongole kya NEC n'atonnyonnyola emirimu gye bakola egy'enjawulo egigasa ettoffaali ku nkulaakulana y'eggwanga. So we do conduct our businesses through subsidiaries and joint ventures, and we have a number of them. We did both in military and non-military products. Agamba batta omukago n'amawanga ag'enjawulo 8 okubaako emirimu egy'ekikugu gye bakola omuli Kyoga Dynamics Limited ng'eno bakola obuganga obweyambisibwa mu kuzimba enguudo entindo n'okwasa enjazi. This is a joint venture between Ruwero Industries and a Chinese company called China Wambao for the production of commercial explosives which are used in mining, used in infrastructure development, roads and bridges. ProHel International Services esangibwa Luweero ekanika nnyonyi ekika kya Namunkanga era nkati gavumenti tegyasaasaanya butimbe bwa nsimbi okutwala ennyonyi okuzikanikira emitala w'amayanja. So we have been working on some of our own helicopters, but we have also extended our services to some of the helicopters of foreign countries, especially operating in the UN missions on the continent. We have already handled, I think, 3 of them from a country, an Asian country, but which is operating here. Agamba bakola n'emmotoka ezitayitamu masasi eri ebitongole eby'ebyokwerinda kw'ossa n'abantu ba bulijjo ng'emyezi 2 egiyise baatandise okutunda emmotoka zino emitala w'amayanja. We are producing armored vehicles, infantry fighting vehicles, and also producing armored vehicles for civilians, the Toyota Land Cruisers. Indeed, we opened up a showroom at Itababiri on the way to Entebbe Airport. Ategeeza nga balina ekkolero erigatta omutindo ng'ekkolero lino lisangibwa Kisozi nga lyakuyambako okuwa abajaasi emmere ey'omikebe era nga baatandikawo n'ekkolero erikola ebyambalo by'amagye. So even this uniform is from that joint venture. So we set that one up so that we could also be able to produce our own uniforms and even for civilians. Lieutenant General Mugira ategeeza nga bali mu mulimu ogw'okugatta emmotoka nga balina ekifo Namanve n'Embale Industrial Park nga nnyonnyola engeri gye bagatta ettoffaali ku byenfuna by'eggwanga lino. NEC is for assembly of trucks. We have the facility in Namanve, but we also have another facility for production of the filters, these oil filters, in the Mbale Industrial Park. Agamba bakola ne tekinologiya ow'ekinnamagye w'omulembe Nakasongola era nga balina ne faamu Kisozi ngeno batendekerayo bannayuganda ku nnima ey'omulembe. We have the Egypt-Uganda joint model farm. It is in Kisozi also. It is in Kisozi. We are doing the feed lotting. And it was really set up to help train Ugandan farmers. Ategeeza nti balina ebyokuzimba omuli enguudo n'entindo akono bagaseeko ebizimbe bye bazimbye mu yunivasite ez'enjawulo mu ggwanga kw'ossa okuddaabiriza amakago bwa pulezidenti. We are the ones undertaking the renovation of State House. You know, that's a saluting days you see there. It was constructed by Networks. Ategeeza nti bagenda kuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka nga balina abachina era nga ekitongole kyabwe kiwadde bannayuganda abawerako emirimu. For example, if we are undertaking a construction of a facility in Jinja, we use the casual laborers and we don't pick them from the forces, we don't recruit them from Kampala, but we use the local people who have been vetted by the LC systems. Atusiigidde ekifaananyi ku gye beera mu maaso nga baanukula ekirooto ekya Vision 2040. It's all about transforming Uganda from a peasant economy to an industrialized modern economy. Agamba nti nga bayita mu kitongole kya NEC Agro balina mulimu ogw'obulimi era ng'akawunga amagye ke balya be bakakola amaliriza alina obubaka eri bannayuganda obw'okukolera awamu ku lw'ebiseera by'eggwanga lino eby'omu maaso ebitangaavu. Mu ekyo tugenda kuleetera akatabo ak'enjawulo ku bbalaza mu lupapula lwa New Vision ne bukedde olw'ebyo ebituukiddwako UPDF. Damba Taddeo yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Gye bavuddewo ku mawulire agataliiko nfuufu twakulaga
Kale munnaffe okwongera okukkaatiriza ensonga eyo n'okumanyisa ebituukiddwako mu myaka 40 egya gavumenti eno ku Bukedde TV1 olunaku olw'enkya kuva ku saa 9 okutuuka essaawa 11 ez'olweggulo tugenda kwongera okutuusaako ebyenjawulo ebituukiddwako mu myaka 40 egya gavumenti y'NRM osobole munnange okubyota obuliro n'okwongera okubitegeera. Tosaanye kusubwa ensonga eyo gy'olabye tugenda kwongera okugikkaatiriza olunaku olw'enkya essaawa 9 kutuukira ddala essaawa 11 ez'olweggulo ku eno TV Bukedde TV1 bwe tweyongerayo ensonga za Namukadde Tereza Nakibuuka eyali omutuuze w'Ennakuwadde mu disitulikiti y'e Wakiso ono eyalaama obutaziikibwa okutuusa ng'ekereziya ereese ekyapa kye yali yagiteresezza kale no zezimu zizzeemu zino okulanda olw'abooluganda okulumiriza ekereziya okugaana okukola ku mpapula ezikyusa ekyapa eky'ettaka lino okukizza mu mannya g'omugenzi. Emboozi ez'enjawulo ku mugenzi Tereza Nakibuuka yali yaterese ekereziya e Lubaga ekyapa kyokka n'afa nga tebannakimuddizaawo lw'abooluganda lwe ne balinnya mu kyoto nga baagala ekyapa kino kibaweebwe era nga mukadde yamala ennaku eswa 10 nga tannaziikibwa nga kino kyava ku booluganda okutegeeza nti yali alama obutaziikibwa okutuusa nga ekereziya emaze okukomyawo ekyapa kino. Bano makaage era asobola okubeerawo ne bwe giba myezi 3 ne bwe guba mwaka. Abooluganda bano basoose kusiima Pulezidenti Museveni olw'okuyingira mu nsonga zino n'obuyambi bwonna byabawa mu kuziika omugenzi n'okubasindikira akakiiko ka Retired Brigadier General Moses Lukyamuzi okubayamba okununula ekyapa okuva eri ekereziya. Naye tweyanza nnyo naddala okusinga Pulezidenti wa Uganda Mwami Yoweri Kaguta Museveni eyayingira mu nsonga eyo. Olwekyo tweyanza Pulezidenti n'amagogo ke yatuweereza gaatuyamba nnyo n'aba ttiimu ekola mu State House eya Mwami Brigadier Lukyamuzi nabo tubeebaza nnyo. Kanga bakulembeddwamu Patrick Bisere ne Beatrice Nakanwagi bagamba n'okutuusa kati ekyapa kino kyafuweganya n'aganywebwa omuwangaazi era nga tekikyusibwanga kudda amannya g'omugenzi era nga kikyakumibwa akakiiko ka General Lukyamuzi. Tuli mu kutya lwa nsonga nti twagenda okuziika omugenzi ng'ekyapa tukirabyeko naye saawa eno na buli kati oluvannyuma lwa myezi 6 gye baatusuubiza nti ekinene myezi bwe ginaawerera 6 ekyapa ekyo banaaba bamaze okitukwasa mu butongole naye nakati tebannaba kukitukwasa. Beemulugunyiza ku ekereziya e Lubaga okuva ku ndagaano eyakkaanyizibwako ne basaba Ssaabasumba Paul Ssemwogerere okuyingira mu nsonga zino. Ofiisi ya Brigadier Lukyamuzi nti tubadde tutambula naye okuva lwe twaziika naye ekyapa kikyalemeddeyo lwa nsonga nti ekereziya tennaba kubeerako kiwandiiko wadde ekimu kyetwala mu ofiisi eyo. So tukubira omulanga Archbishop wa Church ya Lubaga ategeeze bekikwatako basayinige transfer forms tusobole okukyusa amannya agali ku kyapa gaveeko kubanga eri mannya ga church. Basabye Pulezidenti Museveni okuddamu okuyingira mu nsonga zino mu ngeri ya bwadde ne ligambwako nnyiniryo. Tusaba Pulezidenti yongera okulwanirira abanaku gusa ensonga ya Maria Tereza Nakibuuka ekyapa kye kikomewo mu mannya ge. Era tukubira omulanga Pulezidenti waffe omulungi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni addemu ayingire mu nsonga zino zisobole okugguka kubanga era bwe yazirimu zaatambula bulungi. Kinajjukirwa nti ekereziya ng'eyita mu ssenkulu w'ekitongole ekitwala ensonga z'ettaka mu ssaza ekkulu erya Kampala. Reverend Father Mark Sajjabi yategeeza ng'ekereziya ettaka lino yali yaliwo ab'ekitongole ky'abannajjirya Kristo. Yatuwa ebiwandiiko byonna ebyetaagisa era ettaka eryo lyakyusibwa. Noliyati Namagembe yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Kitundu ekisoose ekyagataliiko nfuufu bwe kityo bwe kitambudde. Lindirira kitundu ekyokubiri agajja nago manyuvu nnyo toseguka. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Emirates College Nkowe, ssomero lya bawala n'abalenzi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga. Tulina buli ekyetaagisa omuyizi okusoma n'okuyita obulungi. Tukubireko kati okumanya ebisa. Weewaawo avuganya kuba Pulezidenti ku kkaada y'ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asibye Busiro ng'anoonya kalulu akanaamutuusa mu ntebe ennene y'eggwanga.
Robert Kyagulanyi Ssentamu asimbudde amaka ge Magere olekera Busiro South ne Busiro North okunoonya akalulu akanamutuusa kuba pulezidenti era nga tannasimbula badde n'abakulembeze mu kibiina okuva mu Busiro yonna nga bakubiriza okubeera n'empisa ate babeere ba mirembe naddala mu kiseera kino nga kampeyini zituuka ku nkomerero. Tuli basiimu eri Mukama Katonda olw'okutusobozesa okutambula ebbanga lino lyonna etumalako era twekwasa Mukama Katonda atukulembere. Oluvannyuma basimbudde okugenda nga bawerekerwako ebyokwerinda. Mu bifo ebimu poliisi egenze kubatiya gaasi okugumbula abawagizi be ababadde bakwatiridde ku makubo okutuuka e Ssentema ku kisaawe ky'essaza lya Busiro abateekeddwa laale era ng'eno abakulembeze b'ekibiina bamubuulidde nga bwe balina ebibasoomooza omuli ekibbataka abavubuka batalina mirimu n'ebirala. Enguudo embi, amalwaliro omutali ddagala, amasomero omutali basomesa, ekiwamba abantu ekikutte ejjembe kyokka ng'eri kumpi okuva e Kampala. Naye baatuleka tubeere bwe batyo. Kyagulanyi asimye abawagizi be okwetoola eggwanga lyonna olw'empisa n'obukkakkamu bye boolesa ne batagugulana na byakwerinda bamuwerekera. Bwatobufa magoba empundikira yesinga obukulu. Saawa zino sirina kubuusabuusa nti mwenna meseje mwagifunye dda. Ayogedde kusoomooza okubadde mu kampeyini zino nga n'oluusi wabaawo n'okukwata abawagizi be enfunda eziwera nga n'oluusi wabeerawo okukwatagezeza nga bwe balina ebizibu by'abantu abagobwa ku nnyanja n'ensonga endala zibamuloopedde. Avumiridde abasirikale ku ngeri gye bayisaamu ne batuuka n'okumukubatiya gaasi. Bulijjo babeera bagamba abawagizi bagendeyo ku peni ku kisaawe tubasangeyo naye ate kati bagudda mbagadde amakubo tebaagala mujje. David Tamale yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Olwaleero mu kanyomero kaffe ak'obulimi bugagga n'aba Kefu Agri-Tools Supplies, Fred Kisitu akubuulira ku ngeri nno gy'osobola okufukiriramu ebirime nga weeyambisa enkola eya nozo. Obulimi bugagga nga bukutuusibwako KF Agri-Tools. Buli lwa mukaaga mu gataliiko nfuufu bannaffe aba KF Agri-Tools Supplies abasangibwa ku Farmers Plaza ku Container Village wano mu Kampala erira n'embalala bakutuusaako akanyomero ak'obulimi mu bugagga mwe bakuleetera ebyuma eby'enjawulo ebyeyambisibwa mu by'obulimi naddala mu kufukirira. Olwaleero akulira KF Agri-Tools Supplies Fred Kisitu akwanjulidde enkola ey'okufukirira eya nozo etenkanika mu kukasuka amazzi ewala. Agambye nti okweyambisa enkola eno olina okuba nga olina wojja amazzi mu bungi nga ku nnyanja oba oluzzi. Olina okubeera nga oteeseteesa amazzi we gava okugeza osobola okubeera nga amazzi ogajja mu nnyanja atasobola kufuna nnyanja weeri, osobola okubeera nga olina ekisaalu, omugga oba nga wasima ddaamu amazzi gano we gava. Kyokka gwe agajja mu luzzi olusime omukugu akuwabula okusooka okugakuba n'obaako w'ogakuŋŋaanyiza nga tonnafukirira nnimiro yo. Kati gwe yasima oluzzi zino enzizi ensimo oba lusime n'engalo oba lusime na mashini oba emmotoka olina okusooka n'okuba amazzi ago ne gava mu luzzi n'obaako ogamumuliza oba mu ddaamu oba mu tanka akati n'ofuna pampu ey'amafuta nebeera nga ejja amazzi awo wonna woba gawumuliza n'oba nga ogatwala mu nnimiro. Agambye nti enkola eno nnyangu nnyo okukozesa nga bakuweerako buli kye weetaaga okugikozesa omuli pampu n'empiira ezitambuza amazzi. Eno ng'oggyeko pampu twetaaga empiira ezitambuza amazzi kubanga era zeetaagisa kuba tosobola kukozesa pampu nga tolina mpiira zitambuza amazzi. Ekirala nozo eno tugikyusa kwegamba erina kanobu k'okyusa wali maaso n'obeera nga ogikyusa okusinziira ku kikyofukirira. Ojja kwesanga nti ebirime ebimu tebyetaaga puresha y'amaanyi kubanga bw'okozesa puresha nga y'amaanyi ojja kwesanga nga ekimuli kikunkumuka ne kivaako naddala ennyaanya. So
nozze eno tukuyigiriza bw'oba otutuukiridde engeri gy'ofukiriramu ng'ogikozesa. Okusinziira ku kisitu bakuweera bwereera amagezi ag'ekikugu ku nkola gye weetaaga ku nnimiro yo n'okukusomesa ku nkola yonna gy'obeera oyagadde. So bw'oba otuukiridde aba KF Agri-Tool Supplies tuba tukuyigiriza. Amagezi gano tugakuwa ku bwereere bw'obanga ofunye bino ebyuma okuva mu KF Agri-Tools, tukuyigiriza ku bwereere era ne ku nnimiro tujja wonna w'obeera oli. So tekikwetaagisa kweraliikirira gamba nti bwe mbasize Kampala sobola kufuna mpeereza eno osobola okugifuna wonna mu ggwanga w'obeera oli kasita oba ng'oli wano Uganda oba ebweru wa Uganda wonna tusobola okutuusaako mpeereza ya. Abamu ku beeyambisizza ku nkola eno okuli Kiwalabye Geoffrey omulimi w'ennyaanya basiimye aba KF Agri-Tool Supplies olw'obuwabuzi nga kati beeyagalira mu by'obulimi. Neeyambisa pampu eno okulaba nga ennyamba mu kufukirira nga bw'olaba ennimiro bweri n'okunyirira kwayo kweriko ng'ate omusana gwaka. Akubiriza abalimi banne okwettanira ebyuma okusobola okufuna mu by'obulimi. Naye nga mbakubiriza nti oba ofunyemu obusobozi obusobola okuba nga ogenda ne weebuuza ku banno b'osanga bakola ebintu nga bino baba bajja sobola okuba nga bakuyamba okubeera nga bakulagirira entambula y'ekintu ekyo nti tetukyaliko ffe budde buli obwedda nti tuli mankuba. Nze Ismail Nsubuga ku Lwabukedde TV. RDC w'Ekajjansi Patrick Mubiru ataasizza omukadde abadde agoba ku kibanja kwamaze emyaka egisoba mu 30 n'aggula n'ekkubo Dokita lye yasimamu oluzzi ng'ayagala aliggale nti liri mu ttaka lye. Bino bibadde gayaaza Kitujju mu Kajjansi Town Council mu disitulikiti y'e Wakiso. Libadde essanyu gyereere nga RDC w'Ekajjansi Patrick Mubiru ayisa ebiragiro bibiri okuli ekigaana Dr. Bogere Natifu okuggala ekkubo eryetwala abatuuze mu maka gaabwe n'ekigaana nnyini ttaka amanyiddwa nga Nnyindombi okugobwa mukadde Edith Nabukeera ne bazzukulu be ku kibanja kyamazeeko emyaka egisoba mu 3. Ekisinza okundeeta wano zibadde ensonga bbiri: okutaasa omukyalo oli omukadde ow'ekibanja bwe babadde baagala okumenyera akayumba ke, nammwe ab'ekkubo. RDC asoose kusinkana batuuze bonna era omukadde Nabukeera mwategeereza RDC ebbanga lyamaze ku ttaka lino nga n'emmundu za sabasaba zagenda okuvuga ng'ali ku ttaka lino atemya bukofu nga n'obusuulu azze abusasula. Nze ndi muzzukulu wano. Olutalo lw'obote twaddukira wano. Alumiriza Nnyindombi okutwala emmere yaabwe okutema emiti sako n'okubasindikira bakifeesa babatiisatiisa. Naye ekiro babadde bajja noono oluusi nga bamulumba n'omulumba. Naye kyatuyambako okufuna akalembereza yali ofiisi ya Presidents kwe ripooti gyegize. Oluvannyuma RDC awuliriza ensonga z'abatuuze akulembeddwa mu Richard Yashaija abakayanira ekkubo ne Dr. Bogere bwe bagamba nti yalisangawo kyokka n'aliggala. Richard Ssentongo ssentebe w'ekitundu kino ategeezezza nti kituufu Dr. Bogere ku yalisangawo kyokka ow'ettaka omulala amanyiddwa nga Nakawuka yalimuguza ne bamuleetera endagaano y'Olungereza gy'ataategeera bulungi era n'ateekako omukono nga ssentebe kyatamanya nti yali atunda kkubo. Yali ya luzungu ate tolubanga lutono ddala. Ensobi n'ensayiningako ku desimolizi zaali ez'ekilooyo olwo nga balese mulooya naye ng'okutandika okugula yiika egulwe baagigulira mu ofiisi yange. Dr. Bogere ategeeza nti ekkubo liri mu ttaka lye ate nga waliwo n'abaagala okweyongera ewuwe era okuliggula ajja sooka kwebuuza ku puliida we. Baagala kugyawo boundary yange ne bano ab'ekibanja ab'eno ng'ate lumu bano baba bapima ebibanja byabwe batandika okugamba tulabanga ebibanja byaffe ebiyingira eri ewaani ewa Dokita. Olaba omuntu aba aleeta ebizibu kwe kuteekawo sayidi tutandikire ku 10 nti emyaka 10 emabega ekkubo eryo lyaliwo kuba ekkubo liba likola ki mbadde nsaba okusala eggoya. RDC n'abatuuze balambudde ekkubo ne basanga oluzzi mu kkubo wakati nga RDC bw'avuddeyo ategeeza nti agenda kusindika bapulaana beekennenya ensonga kyokka n'alagira ekkubo lisigale nga liggula abatuuze balikozese. Ekkubo lino kuba baagulawo eriri
lisooke ligiranga kidde guleno ku Lwabukedde TV. Dr. Rosemary Nansubuga mukyala Senninde Ssaabakunzi w'ekibiina ky'NRM abavubuka mikwano bannayuganda bannaffe mwenna emyaka mingi nga President Museveni azimba omusingi omunywevu ogw'emirembe enkulaakulana kwezimbiddwa abaana baffe bagemeddwa endwadde zinnamutta era nga basoma bannayuganda mwekolera emirimu gyammwe olw'emirembe egiriwo eby'omu maaso by'eggwanga lyaffe mikwano bitangaavu olw'obutebenkevu obuliwo tunyweze ebituukiddwako ne bye tuzimbidde awamu akaluluko nga January 15 munnange ke kasalawo Uganda gyeraga ne olw'ensonga eyo nkusaba mukwano olonde Yoweri Kaguta Museveni ku lw'okukuuma n'okunyweza ebituukiddwako. Beautiful, soft care pads, so fit, so right. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Hadija Namyalo era nga ndi muyambi wa President Yoweri Kaguta Museveni mu office ye eya National Chairman ku side eya party. Soko kubebaza mwenna bannayuganda ababaddewo ne mujja mu bungi mu rally ez'enjawulo nga temukakiddwa okwagira kulaga obuwagizi His Excellency President waffe nabwe kityo mbegayiridde baswiti baddaali bamama affe ne batata affe n'abazzukulu b'eggwanga lino kulwekulaakulana ku lw'emirembe ennaku z'omwezi 15 tugende tulonde His Excellency Yoweri Kaguta Museveni agenda kubeera nga yasembayo ku baloti wansi kuliko baasi mu line ye yesembayo kuliko akabokisi akakalu mwogenda okuteeka ttiikiyo oba ekinkumu kyo era bwe tunaamala okumulonda bwetu awo tusoke tumubanje bulungi jjajja waffe atuwa ebyo bye tumulondedde. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Mami musanyufu nnyo anti olunaku lwa leero tuli luddawa tuli wano mu Kaleerwe nsubira bulungi kuba nawangudde school fees z'omwana za mwaka mulamba bannange katonda wattu omanyi taamu ze bakusasulidde bagenda kusasulira third term first term ne second term bannange kiyitirivu naawe osobola okuwangula onyiga ki star mukaaga ttaano star kinaana hash goberera endagiriro. Think about a household. Who manages the budget, the family schedule, and makes sure everyone is cared for? Most times, it is a woman that is both duty and leadership. Think about our nation with the same kind of leadership. Practical, focused on real results, and ensuring that no one is left behind. When women have a seat at the table, decisions are more inclusive and budgets are more gender responsive. It's not about women taking over, it's about inclusive governance. Many capable women are contesting in the 2026 elections. They are asking for a chance to deliver inclusive leadership to you. Let's build a strong Uganda for our shared future. Vote for capable women candidates and support their leadership. This message is brought to you by Forum for Women in Democracy. Katikkiro Charles Peter Mayiga akubirizza abazadde okubeera ekyokulabirako mu buli kibabeera bakola kisobole okuyamba abaana okubayigirako. Abyogedde aggalawo ekisaakaate kya maama Nabagereka eGayaza. Ekisaakaate kya maama Nabagereka eky'omulundi ogw'e19 ekibadde kiyindira eGayaza kigaddwawo Katikkiro Charles Peter Mayiga era ng'enkoko agikutemwa ku mbuga y'ekisaakaate nga wayise akaseera mpoyekaaga ne maama Nabagereka n'atuuka.
baaniziddwa abakungu okuva e Mengo n'Abannabagereka Development Foundation. Abaana boolesezza bayize nga bayita amazina, ennyimba n'ebitontome. Stephen Mutana ku lwa MTN abakiikiridde abavugirizi ne Dr. Jeff Sewira wa Nabagereka Development Foundation boogedde ku kisaakaate ky'omwaka guno. Tulabye engeri nnyingi abaana gye bayiza okukola emirimu egibayamba mu bulamu bwabwe. Essira ly'omwaka guno libadde ensibuko y'obumalirivu okweyambisa obuntu bulamu mu kutebeegeza obwongo. Abasaakaate abasinze bannaabwe ku buli mutendera gw'emyaka bafunye ebirabo. Minisita Clotilde Nakate ow'embeera z'abantu ne ofiisi ya Nabagereka asabye abazadde okulaga abaana obuntu bulamu nga bangi batawaanyizibwa mu bwongo. Buli omu mu kiti kye bw'ali nga alina abaana bamwetoolodde alina okulaba ng'abaana batebenkera. Kyokka kino maama Nabagereka kitadde kwesa ebiragalagala nga bino babiraddeko nnyo essira okubirwanyisa. Mu kisaakaate kino essira tulitadde nnyo ku kuyigiriza abaana okubeera abamalirivu nga beewala ebintu ebiyinza okukosa obwongo bwabwe. Asabye abazadde okuwabula abaana ku nkozesa y'emitimbagano ate baboogere mu nnimi zaabwe ennansi. Okusaba abazadde baabwe okwogerera mu nnimi zaabwe abaana babeereko n'olulimi olulala lwe boogera so si kuwangaalira mu luzungu lwokka. Katikkiro Mayiga akubiriza abazadde okweyisa obulungi mu maka kisobole okutebenkeza obwongo bw'abaana baabwe. Ebikolwa byammwe mu maka ebyo byonna gye tubeera byonna ebyo bifuga nnyo engeri abaana baffe bano gye bakulamu. Asibiridde entanda abasaakaate okuwuliriza abazadde n'abasomesa bye bagamba okukola emikwano emirungi n'ebirala. Era mwolese empisa n'ennono bye muyize mu kisaakaate. Abasaakaate abasinze okukola obulungi basiimiddwa n'ebirabo. Katikkiro ne maama Nabagereka oluvannyuma basaze keeki okuggalawo ekisaakaate. Lilian Nakiguli yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Abadvent ku kkanisa ya Makerere Seventh Day Adventist Church Nakulabye bano basabidde eggwanga okubukalamu emirembe nga twetegekera okulonda okwa bonna wiiki ejja. Ng'ebula ennaku nnya zokka okwawula abalenzi ku basajja nga Bannayuganda basalawo ku baana abakulembera mu kisanja eky'emyaka etaano egijja. Abadvent ku kkanisa ya Makerere Seventh Day Adventist Church beetaye mu ssabbiiti y'okusabira eggwanga kye bayise National Day of Prayer. Olunaku luno lwasiddwawo aba Uganda Union Mission of Seventh Day Adventists okusabira eggwanga Katonda asaasire Bannayuganda balonde emirembe abatali kuyiwa musaayi ng'okulonda kuno kwa kubeerawo wiiki ejja. Ate pulezidenti yeewala nti y'anaatukulembera obuki obulungi. Ate ababaka ba paalamenti yeewala nti be banaateesa obuki obulungi n'abakulembeze abalala. Okusabira eggwanga kulembeddwamu Pastor Godfrey Kulumba akulira ekitongole ky'ebyenjiri era nga yakulira n'abaami Abadventi mulabizi wa Central Uganda Conference. Akalaatidde Abadventi bagende beetabe mu kulonda baleme kwesuulira gwa Nagamba ate beewala okwenyigira mu bikolwa eby'obutabanguko ebiyinza okubaviirako okulumizibwa sinakindi okufiirwa obulamu bwabwe. Mpaka ezirimu okuvuganya oteekamu allowance ey'okubeera munsi ey'okuwangulwa ntegesa Buganda baga siteeka nti bwe weetaba mu mpaka olina ozikola ki oziwangula kubanga toziriimu otya bwongo. Oluvannyuma Sekumavivi n'abakkiriza ne basindika essaala tusobole okuyita obulungi mu kalulu. Obeere ku prosesi ey'okubalulu ne mu kulangirira oba oluŋŋamya ku nkomerero otuwa abakulembeze Mukama Katonda
abakulembeze ab'Advent ab'enjawulo nabo basibiridde bannayuganda entanda. Ku lunaku luno katukuume amateeka g'ebyokulonda, katuleme kwenyigira mu mivuyo gya kwokya bipiira, gya kwekalakaasa, kukasuka mayinja, bivumo n'omuvuma, ate era nga ne bw'onoovuma tolina kyogenda kukyusa. Njagala okubakuutira nti tukuume emirembe mu ggwanga lino kubanga akabonero moto y'eggwanga lino ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Maria Nantombwe yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Omuwabuzi wa President ku nsonga za Busoga Florence Mutyabule amunoonyereza akalulu mu disitulikiti y'e Namutumba n'alaga ebirungi by'abakoledde. Omuwabuzi wa President ku nsonga za Busoga Florence Mutyabule asagulidde President Museveni akalulu e Busoga ng'atalaga kyalo ku kyalo ng'akuba enkiiko n'abatuuze nga bwattaanye ebyo gavumenti y'NRM byekoze omuli ebyenkulaakulana ey'awamu n'enteekateeka ezongedde abantu okugaggawala. Okutolawo ngaidde mu ntebe PDM mpaka n'abatafunye munaaviiramu awo tulonde mu 7 tusobole okujjanga mu maiso tufuna. Ku byali by'enjawulo byatalaaze mu ggombolola y'e Mazuba e Namutumba abatuuze baliko ebibasoomooza ebibamuloopedde okuli ebbula ly'amazzi amayonjo, essomero lya siniya ne gavumenti okugoba abantu mu ntobazi ekibaleetedde obwavu n'ebirala. N'ekirala obwavu bungi twetaaga okutufunirako ku mirimu, ababaka baffe bagenda tebakomawo. Bingira abantu abakolera ku lubalama lw'Ekitooko, abantu abo balina abaana be basomesya. Ekyokubiri amasannyalaze, naffe twetaaga enkulaakulana mu kitundu ewaffe kuba tuli ku kkubo ddene. Mutyabule abagumizza n'abasaba okulonda President n'abakwatidde NRM bendera ensonga zaabwe zikolebweko mu kisanja ekijja. Gavumenti yaffe eno eya NRM ekulirwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yatuleetera eddembe netuleetera obutebenkevu nti edda kyabeeranga kizibu nnyo omuntu okuzimba ennyumba y'ebbaati nga bw'ogizimba nalwo lubeera lutalo. NRM gavumenti yonka niyo eriryewo obutebenkevu naki neidembe. Ntuku 15 mwegendereza akalulu ke twabamu ebibaawo bibbeewo ate tulabe tulonde President Museveni. Mugataliiko nfuufu w'agebyemizannyo.